Trendy TV, yeah. Kitalo, Wuuno ow'emyaka 3 mujja wa maama we amuttidde mu Pippa y'amazzi. Chameleon Attadde Ekiraamo kye, weerabireko. Wuuno omusumba asiibudde waka bamusanze afiiridde mu loogi. Balamusako yonna gye musinzira okulaba Trend TV era nga mbabuzaako nti muli mutya. Yes, olunaku luba tutye lutya. Well, nange ntuuse ate akaseera kano okubeera nga mbatuusaako amawulire gaffe era nja kusaba ogende ku YouTube page yaffe osubscribinge mukwano nyiga akadaako akategeeza kinene nnyo gye tuli olwo muba mutusobozesa ate okubeera nga tutambulira wamu. Well, sibarise yo olunaku lwaleero ndi mu maka ga omusumba Stephen Senfuma ono nga mugenzi era nga yali omusumba w'ekkanisa ya United Christian Center e Makerere e Kikoni. Amaka gano gazzeemu ensasage oluvannyuma lw'abaana okutabukira nnyabwe. Kigambibwa nti omugenzi yaleka ebyobugagga bingi era ng'abantu ab'enjawulo bagamba nti ebyapa by'ettaka bisoba mu 7. Bishop Senfuma ono yafa COVID-19 omwaka oguwedde mu mwezi gwa June era nga yaleka ebyobugagga ebiwunyiikiriza nga kati bye bivuddeko olutalo wakati w'abaana n'ennyaabwe. Byebyo nno ebivudde side eyo mu United Christian Center naye nga tubasabire ate bisobole okubeera nga babigonjoola. Yes, ate ye mwana muwala Elsie akeza ono nga muyizi wa primary 1. Ono mwana muwala ye yatiddwa maama we omuto stepmother we era nga omukyalo ono okukola ekikolwa kino yayise mu mukozi we waka gwe yakkirizisizza okubeera ate nga bajja mwana muwala ono Elsie mu bulamu bw'ensi eno. Mawulire ga nnaku nnyo okuva side eyo katusabe Mukama Katonda abeera ate nga agumya maama wa Elsie okubeera nga ayita mu kaseera kano akazibu. Yes, bwe tweyongerayo ye mwana muwala Pinky ono nga ye mwana kati TNS gwe yaleese ku scene. Mwana muwala Rahma Pinky amuyimbi omupya avuddeyo n'ategeeza nti ye mwetegefu okusisinkana Shiba. Era agenze maaso n'atutegeeza nti si ye yeenoonyeza Jeff wabula Jeff yayita mu video director omu gwe yayise Eddie Paul era nayongerako nti ye tamanyi oba ekiseera we yayingira mu TNS Shiba yali akyalimu naye ye talina buzibu na kumusisinkana. Mwetegefu nnyo okumusisinkana bagende ku kacaayi banyumyemu ng'abantu abakulu. Well, mwana muwala Pinky tukwagaliza birungi byereere ku nsisinkanayo ye ne Shiba ate bikubeere nga bikutambulira bulungi ddala. Ye pastor eyavudde awaka ng'asiibudde mukyala we n'abaana nga bagamba nti agenze kyenjojo gye bamuyise ku nsonga ez'amaanyi kibamazeeko pulaani ate bwe bamusanze nga yafiiridde mu loogi. Essimu gye bazzeemu okuwulira nga bamutegeeza nti omwami we afiiridde mu loogi e Kampala. Omuyimbi Dr. Jose Chameleon ono nga ye number 1 wa Uganda, number 1 wa East Africa avuddeyo n'ategeeza nga bw'ayagala bamuziike era ng'ono agambye nti ayagala bamuziike mu ssanduuke ya glaasi kubanga akimanyi bulungi nnyo nti abantu ab'enjawulo bagenda kuva mu mawanga ag'enjawulo okujja ku kuziika kwe era n'ategeeza nti ayagala bonna babeere nga basobola bulungi nnyo okumulaba waleme kubeerawo yeekwasa nti ate nze munnange saafuna mukisa kulaba ku mukulu. Avuddeyo n'ategeeza nti ayagala aziikibwe mu ngeri eyo mu ssanduuke ya glaasi buli muntu abeere nga asobola okumulaba. Ate era n'ategeeza nti ku lumbeerwe ayagala abantu babeere nga banyumirwa music we kwegamba nga teri kukaaba kukuba bukubi music awa mwana mulenzi ono ku lumbe ate olwo ekintu kibeere nga kitambula bulungi. Yes, ngenda kusaba osigale ku Trend TV agenda ku YouTube page yaffe osubscribinge onyiga akadaako ate olwo naffe tujja kuba twongera okutuusaako ebyakabi. Trendy TV, yeah.